Stella Nakayima w'emyaka 3 ye yakwatiddwa naggalira olunaku lw'eggulo ku kyalo Nkozi MPG ku bigambibwa nti agezaako okutaataaganya enteeka z'akakiiko k'ebyokulonda ez'okutema enkalala z'abalonzi. Kati olwaleero abooluganda ba Nakayima bakedde kugumba ku poliisi okubanja omuntu waabwe. Tuyimiriza ku poliisi ya nsonga ya mutuuze munnaffe bwe baakutte nga bamukwatira mu nsonga ezitaliimu. Ssentebe w'ekyalo Nkozi Ibrahim Kamoga naye yeebuuza ekyakwasizza mutuuze we eyabadde agenza okukebera erinnya lye ku nkalala z'abalonzi. Naye ng'ensonga gye bawa eyaneewunyisizza egamba yagenze n'ataataaganya abali ku mulimu. Nekiddayo eri Electoral Commission yenjagala etangaaza abantu. Ekisooka bw'oga nti oli yakoze omusango ogw'okutaataaganya. Mu mateeka Electoral Commission esooka n'esomesa abantu gye bayita civic education. Abamu kino bakyekosa ku byabufuzi. Bannabyabufuzi abamu abeefuula nti bakitalo nnyo kikyamu. Olaba tebakuwagira oyo ali kwekyo nga takuwagira. Muveeko akozesa eddembe. Okiwulira lesi kugamba nti bajja tutulugunya okututiisatiisa akalulu tujja kalonda. N'abakulembeze mu Mpigi nabo basitukiddemu okulaba obuzibu ko bwavudde. Poliisi y'e Kayabwe Nakayima emongeddeyo ku poliisi enkulu Mpigi. Ssentebe w'ekyalo kino alumiriza nga bwe waliwo amannya g'abantu agongeddwa mu nkalala z'abalonzi mu kitundu kye ng'omukwate kye yabadde awakanya. Uganda Martyrs University Nkozi waliyo abalonzi fakiti 2 n'abagwamu. Abakadde olwaleero bakiraze nti erina abalonzi 782 ng'obuuza nti 782 bavuddewa. Oluvannyuma Nakayima ayimbuddwa nga yeeyimiriddwa mbaka omukyalo wa disitulikiti y'Empigi Teddy Nambooze. Tusooka okuyozayoza muto wange Nakayima Stella olw'okumanya rights ze nti buvunaanyizibwa bwe obw'okulaba nga enkalala atukebera n'alabamu erinnya lye n'asobola okutuyambako okujja mu betutamanyi. Oluvannyuma lw'okubuuza nti kijja kitya ne bamubuuza obuuza ngaani mu ddakiika nga 2-3 akacyankalano ne kajja nga kayitirivu era ne baba bakunjoola era nali ekimanyi nti n'omusajja akwata omukazi. Nze osi eyankutte yantuta nkutte Jeeke osi ow'Enkozi. Nambooze wano wasinzidde n'avumirirwa ebikolwa ebitandise okukolebwa ku bantu. Owa poliisi bw'oba oli musajja ne bw'onooba nga gwasinza cepe muno tokkirizibwa kukwata mukyala. Era nnyongera okukunga buli muntu abali tannaba kutuuka ku level ya Stella. Buli omu abeerenga Stella yeebeerere mugenda ku polling station yo kebeeramu erinnya lyo bw'olabamu gw'otamanyi tutegeeze tusobole okugyamu abantu abatalina kuba mu nkalala zino. Bwe tutuukiridde akulira akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti y'Empigi ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti okukwatibwa kwa Nakayima kyaddiridde okulumba akola ku nkalala mu bukambwe olw'abantu be yabadde yeemulugunyaako. Bantegeezezza jjo yatuukiridde display officer namusikako register. Okay. And for unknown intentions, of course. Okebera enkalala z'abalonzi ku kyagenda mu maaso mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo wadde nga mu bitundu ebimu enteekateeka eno tennatandika.